Mu nkola ya business batera tugamba nti obukugu obuyambye abantu okuwangaala mu mulimu gwe bakola kwe kubanga banoonya bulungi akatale mu food kyewandiise marketing. Eno nno etambuliramu ebintu bingi okuli ensabika, emikutu gy'okozesa okuba abantu ekyo ekintu ky'otunda, abakozi b'okozesa, branding eya business yo n'ebirala bingi. Era batera tugamba oba otandika business guno omutendero olina oguwa akatale, olina okunoonyereza ekimala okukakasa nti nno ofuna akatale nga katuufu nga tonnaba nakulowooza kutandika business. Era batera tugamba nti marketing kyekintu ekisinga okubeera ekyamaanyi ennyo oba ekikulu ennyo nga tetunagenda ku byansimbi omusaayi gwa business. Ekyo ky'olunaku olwaleero mu program Pakasa twagala tutunuulire abantu abalina ebibuuzo nga bakasitoma tebakyajja, sitooko waali situnda, business abantu tebakyajja, tebakyampagira, ebyenfuna byadobonkanye. Tugenda kubanga tukuddamu tukunnyonnyole okoze otya okuba abantu business mu maaso okakasa nti nofuna akasimbi oba akasente. Mu studio tulina omukugu ate era ne tuba n'omukyala aludde mu business be bagenda okutuyambako okulambulula omulamwa guno. Tujja kutandika ne Professor twesimye okuba nayo program Pakasa, buza kuba tulaba erinnya n'omulimu gw'okola. Nesimye nnyo kubanga nkomyewo wano amanya n'eddoboozi. Professor Issa Nsereko ndi Dean wa faculty eya Entrepreneurship and Small Business Management, ye kwegamba ye Dean oba omukubakulira ebyobusuubuzi mu ttendekero eddene erya Makerere University Business School. Okay. Ate ku luuyi luli twagala tubaweeko ku side ey'ebyokusoma naye ne ku ground kiri kitya. Tulina omukyala aludde mu business ate era nga ku side ya marketing abasinga musinze omutegeerera. Twesimye okuba naawe ngobuuza kuba tulaba erinnya n'omulimu gw'okola. Abatulaba mwenna mbalamusizza era ne mbeebaza okwekuumira ku Bukedde TV. Erinnya Nabisere Maureen Kironde oba Director Lady Maureen Salons era nga nze akulira salon za Lady Maureen's era n'okwasaganya ensonga zonna. Teyanzanye twesimye okuba naawe Professor, nga omuntu atandika business bintu ki bye nina okumanya ku katale nga ntandika business okakasa nti no business yange neewangaala oba obutafuna buzibu mu maaso eyo? Neyanze olw'ekibuuzo kino leera kyompadde. Omuntu yenna atamanyi katale aba tamanyi kyakola. Kubanga sisobola kutandika business nga sitegedde baani be ngenda kuguza. N'olwekyo ekintu kyonna ky'okola ne bw'oba tonnatandika manya baani b'ogenda okuguza. Ye ate gw'otandika otya business gy'otamanyi nti ngenda kukola ki, ngenda kubanga nina akatale be ngenda okuguza. N'olwekyo kikulu nnyo buli lw'olowooza ku business nga tonnaba kugenda na kutandika kusasula rent w'ogenda kukolera, tonnabagira ki, manya mu kifo ekyo mulimu abantu abagenda okugula. Kuba bw'oba temuli bantu bagenda kugula kitegeeza nti oyonoonye. Kiki nina okumanya katale ekyo ekinannyambako okuwangaza business yange? Ekisookera ddala nandiganye nti omuntu yenna ng'ogenda okutandika sooka ofeeyo okuba nga okola akalisitiko. Akalisiti kano kalina okuba nga kalinamu ebintu bino wammanga. Ekisookera ddala kintu ki kyengenda okutunda. Kuba bwe ntegeera kyengenda okutunda kinnyambako ye ate bantu ki abagenda okukigula. Kubeera bwe mmala okumanya nti kino kyengenda okutandika bantu ki abagenda okukigula, awo kinnyanguyira nnyo. Ate bwe mmala ne mmanya nti wawe ngenda okukitundira. Kubanga mu butuufu bizinesi zigudde nnyo lwakuba tetufunye wa ddala we tugenda kutundira. Kuba ebyo byonna bigwa mu katale location. Tweyanze nnyo Professor, olambuludde bulungi ku bisookerwako omuntu nga tanatandika business oba nga agenda mu business byalina okumanya ku katale. Kalisiti kati tutambula nako. Lady Maureen, okusinziira Kalisiti Professor kayogedde kagambye olina okumanya abantu, ekifo kikyogenda obaguza na kikyogenda okutunda okakasa nti nojjako ki amagoba. Gwe mu experience eyiyo abantu abasinga tebatera kuba na budget yaki ya ku marketing oba kulanga. Wakikola otyo ogenda tuwayoko ku bukodi abantu basobola okukozesa nga sirina budget ya katale okakasa nti n'abantu bangulako ebintu byange.
naye nga tolanze oba kubukedde oba kuki nga tolina budget nga tolina sente naddala abatandika kale nze nga njogerako nze experience nze kyemmanyi nga nakatandika bizinesi nga sina sente nga sobola kulangira ku bukedde sina wensobola n'emikutu tegyaliwo gino egiriwo emitimbagano ennaku zino kati nze nga kyenkola ntambula waliwo okgendako mu makampuni oba mu banka oba muntu ku muntu n'ogenda n'obanyonnyola bw'ofunayo omuntu ogwo gw'omanyi ng'ogenda ng'obanyonnyola nze bannange ensiba enviiri nsiba obuviiri obulungi nkola bwenti edda twabeeranga ne albums so si ssimu naye ng'osobola okgenda ne albamu yo n'obalaga mu banka mu UEB like mu masannyalaze offices ez'enjawulo bwe zityo kati n'ogendayo kati nga bw'onooyingira wano mu kitongole kino ekya New Vision n'ojja ng'omanyi Leira n'akwogerera natandika okugamba munne omukyalo ono omulaba asiba bulungi enviiri ebyo weebityo nabyo bibaawo kati n'ogenda ng'ofuna ba clients bw'otyo mpolampola ng'omwajja ate gw'okozeeko obulungi nako kalango buli lw'okola ekintu n'okola oba n'oguza omuntu olugoye naye nga tomuguza lwakuba oyagala ssente naye ng'omuguza kubanga oyagala aleeta omulala ako kalango Leira bw'ojja n'enkuwa akateeteeyi n'okambala tugeze abatunda engoye kati bengerezaako nendaba nga akabulamu oba keegize kati eno mu mugongo nze nekugamba oli simaati jjukira omulala ajja kulaba nga toli simaati akubulira amazima omanyi kyogenda okukola ojja kunyiiga kiringa akaviiri singa omukyala bamusiba n'olaba nga ddala mubutuufu tekivuddeeyo nze nsoba n'omugaaka kati mukwano lwakubanga okooye naye bw'onoofunamu akadde ku mmande oba ku lwokubiri komawo tukole ki tukyuseemu nterezeemu wano nze nsobola n'okuvamu akaviiri akapya nenkawa omuntu ne mugamba okomewo tukuddemu oba yamusibye akooye oba akyabadde kyo waliwo any mistake oba basibye nga tebakoze retouch wano nga yabadde erina okukolebwa nenkiddamu nemusumula nenkolawo retouch ogenda okulanga omuntu avuddeyo kikyenoonya ke kalango nti bw'anaatambula eyo mu bantu agenda kubanga akalango katambula walking billboard kati awo toyina sente ziranga naye ogezaako okukola ki okufuna bakasitoma ekyokubiri osobola kati nze mu bizinesi eyange sobola okukolako omuntu nefuna omukyalo oba omuwala ng'alina embalabe ennyingi nnyonyonyo nga feesi mbi naye olw'okuba nkimanyi amushuwa nina omumutereeza sobola omuyita nga talina sente tugeze akola ewantu wonna oba ku ssomero oba wali emmengo mu hospital anyway yanga ndaba nti waliwo abantu bangi nze nsobola okuyita omuwala oyo ne muwa offer najja ne mmukolako genda okulaba bannaye ng'ogenza otereera ako kalango ekitegeeza okukola ebintu nga bya mutindo ate n'okuvolontieringa n'okuwaayoko ekyobwerere owayokko ekyobwerere si nti buli kyokola olina okuba nga okola ki ng'olina okifunamu ssente naye ate mu mpisa zo ng'omuntu ekisookera ddala kubeera mwesimbu ow'amazima kyekiri kyeggambye munno bw'olaba nga ddala tanyumye tomulimba kubanga eriyo ajja omubuulira amazima. Tweyanzanye Lady Maureen omulungi ali ku program Pakasa tuli ku nsonga ya katale obadde onoonya akatale mu business yo obadde weebuuza lwaki bakasitoma tebakyajja abakugu bakubuulidde Professor akugambye olina okuba n'akalisti kalisti nga kaliko kiki ogenda okutunda gw'atandika ogenda kiteekawa ogenda kufunako magoba ki kyawukana kitya n'ebirala ebiri mu katale kyanjawulo ki kyogenda okuwa kasitoma oba muwendo ki ate we tuva ku eyo level Lady Maureen n'atubuulira nti fine gw'atalina budget ya marketing olina okakasa nti n'olina empisa okwata bulungi bakasitoma okola ebintu nga bya mutindo kkiriza oweeyo keeki obwereere abali mu keeki batera otuwa samples gwe gwani kubanga onoonya katale ate tonnafuna bulungi budget tugenda kulaba emboozi yaffe esooka naye bwe tudde ku gwe alinawo ka budget akasamusamu akatale okakoze otya tovaawo.
wano twolekedde Kajjansi mu sub-county y'e Sisa okusisinkana Muzeeyi Kato Abedi w'emyaka 76 eyakomya emisomo gye mu primary abazadde be baazitoowererwa ne batasobola kumwongerayo. Byonna nga biganye, byonna ono yakola ku bwa houseboy mu nnyumba ya Kyeruppoomu mu kibuga Kampala. Eno gye yayigira ku Luzungu n'okufumba okw'ekikugu. Obuto bwange nasoma ne nkoma mu P4 naye olw'ebizibu bya ssente ne bakadde baffe abaaliwo mu kiseera ekyo tebasobola kunnyongerayo. Ne ngendako mu kibuga nga ndi mu myaka nga 16 ne ntandika okukola mu bazungu. Nali omu ku bakuuku abaggulawo Lumumba Hall. Kontrakiti ye ng'eweddeko ono yadda mu kyalo bw'atyo n'adda mu by'okulima. Nalima ebintu bingi, nalimanga nalina olusuku lwa ndiizi myaka gye'78 natandika okutwala ebintu emboga ze nalimanga nga tuzitwala Nakasero gye nasanga omwami omu eyali alima ka spice ke bayita parsley. Eyamukwata ku mukono yalina akakodyo Katoke yali tayiganga mu bizinesi eno ey'envendiirwa. Omwami oli kye namuyigeko nti ye yali alima buntu butono, asiba bandozi nga 30 n'ateeka mu kikapu n'ayimiriza takisi ng'ava Kayonga n'ayingira ekibuga n'atunda. Nagendanga okutuukayo nga yamaze okunywa caayi. Muzeeyi Kato mulimu guno yasisinkana obuzibu obunene ennyo nga bwagabanako naffe. Mu kiseera we nalimiranga tekyalinga kati. Ng'olima muwogo n'obulwako abamugula, n'olima ebijanjaalo nga tulina babigula. Kati ng'emboga ze twalimanga ne waliwo n'obutungulu bwa butariksi oba buwanvu bwabikola bigazi nga tulina kubutwala Nakasero. Ate nga Nakasero okwetika ebintu obiteeka ku luguudo obutwala Nakasero ogenda okutuukayo. Agamba nti yadde nga abantu bangi tebannaba kutegeera muganyulo gulimu oyiro ono. Agamba nti oyiro we avuganya nnyo katale ng'oyo ava ebweru w'eggwanga. Batugambe bw'oharvestinga peppermint ate weetaaga emyezi emirala nga 3-4 oziddemu okukungula. So ate nga w'okungudde iridi ya peppermint eri wansi nnyo kye tuyita iridi ye woyira akenenulwamu. Lavenda iridi ye eba wagguluko okusinga kubanga yeri miri ziba emirizi 2 n'obutundutundu. Ono era twamubuuziza agabaneko naffe engeri gy'asangamu akatale kwatunda ebyamaguzi bye. Okugeregeranya n'ebiva ebweru akacupa aka mirizi 10 aka lavenda bw'aba yava mu Bufalansa bakatunda mitwalo nga 12. Eyiika ennamba esobola okuwa lita nga 2 eba miliyoni 2.5. Bw'oba otunze oguza omuntu agenda okutulula naye bw'oba oguza omuntu katugambe kati nga ffe nga nze nina edduuka e Kampala tukatundira mitwalo n'akacupa bwe kuti akatono. Okusomooza kwe okusinga be bantu abaagala ennyo okutwala ebyamaguzi bye kyokka ng'okusasula kwa nduulu. Challenge ezisinga nti ebintu bye tukozesa tugambe entamu ze tufumbisa ze tukozesa okukola ekyo si za mutindo kutuuka za bannaffe abali awo. Esobodde kunoonya akatale nga bannanga abalala bentera okulaba naddala ku ma-TV kuki nayagala nnyo okukikola naye enkamu yange bwe yakendeera nennemesebwa okukikola. Emboozi ya Kato bye bimu ku bintu ebitulaga nti wano mu ggwanga Uganda wobanga essiro lisimbye ku kwongera mutindo akasente ojja kakwata. Omukulembeze w'eggwanga ali ku export promotion and import substitution ebikolebwa wano abyongedde nnyo enkizo ate ebiva ebweru babyongeddeko omusolo n'ebirala ebigwa mu koowa eryo. Kitegeeza ki nti wobanga olina ky'oyiyiza wano ate n'okyongerako omutindo akasente ojja banga okafuna. Okusinziira ku mboozi eya Kato omulamwa gwe tuliko ekyo ky'olunaku olwaleero katale. Professor Kato atunnyonnyodde nti ayongera omutindo ku birungo bya caayi naye agambye olwa UNBS n'ebirala ebigwa mu koowa eri akatale akyayinamuko ku challenge. Nze ayagala okuba omututumufu mu bizinensi yange okugoberera amateeka kuno kuyinza okunyambako okwongera akatale. Neyanza nnyo Leila njagamba nti akatale ketwogerako mwami Kato ono sooka omulabe ku ki kyabadde akola. Gweraba engeri gyategeseemu ebintu bye
engeri gyayongedde omutindo ku kyayi banaye nze ndi munywi wa kyayi era kacyayi akatawooma oba onkoze bubi wabula bw'obagamba nti kacyayi kabeere heavily spiced nze kyekinsanyusa ng'omuntu era kacyayi akatali heavily spiced tekankolera naye onagambye mint omanyi ebiseera ebisinga waliwo wogenda mu kifo n'onywa kyayi nga tekuli kigenderako ne bakuleetera buleetezi mazzi ne bateekamu amajaani ate ne bakusaba omutwalo gumu n'ekitundu kati n'ogamba abantu bano bali ku ki nze ndowooza nti omuntu yandifuddeyo nnyo n'akola ekintu ekyenjawulo omulaba ebintu byazze ebirungo bya kyayi ensi endala zo zifaayo nti olaba nja kuwa ekyokulabirako mu China eriyo abasajja babeera awo nga balina agameeza ganene nnyo naye mu bimeezi ebyo nga kuliko ebintu bye bateeka mu kyayi ebyenjawulo omwo mwoteeka minti mwoteeka cloves mu Luganda sanditegedde ntya bwe tukyogera naye n'osanga nga balinamu ebintu ebyenjawulo ebyongera omutindo ku kakyayi bw'ogenda n'onywa kakyayi mu Cafe Javas n'okanywa n'ew'omuntu omulala olumu kaba kaki kanjawulo n'abalala abajja nga bongera omutindo ku kyayi ate kyanjawulo waliwo abantu abatandise okuyingira mu katale nga bo beesibye ku kyayi yekka nja kwongera n'okukyongerako nja kukyogerako ne ku kofi oba ku kaawa olaba nti abantu bafuddeyo nnyo ne mu nsi endala olaba nga bagulawo obuntu obunywebwamu kyayi na wano mu Uganda wennyini ne bwogenda ekkololaawo osangawo abatandise okuba nga bakola ki nga bafaayo okwongera omutindo ku kyayi tweyanza nnyo Professor okulambula obulungi bwotyo mukyala Lady Maureen okwongereza ku Professor kyayogedde yabadde atuwulirako okufuna akatale ku saidi y'okugoberera amateeka ga gavumenti olina okwewandiisa olina okufuna QMax ezo fine mukulu katali mu business naye ebimu era ebimusumbuwa zeze ensonga njagala twongereze ku Professor kyayogedde ku saidi yo omuntu aludde mu business nina omuntu gwe nali mbuuza namubuuza okutandika business n'okuwangaza business essaawa zino kyekyangu nangamba okugitandika kati ku side ey'okuwangaza business naddala ku level oba ku mutendero gwa katale omuntu yandikoze atya tulaba abantu bangi baali bamaanyi nnyo mu bizigo baavaawo baali bamaanyi nnyo waliwo juice nze gwe nanywanga nga nkyali muwala nga vidi we batamuleete essaawa zino omunoonyi ewantu takyaliwo kati ku saide ey'akatale omuntu okusigala ng'erinnya lye likyavuga oba okuba nga akyali ku mulamwa yandikoze atya gw'okikoze otya neyanzisa nnyo Leila kale nze kyendaba abantu oluusi ekibajjamu ombuuziza bwe nkikoze nze naye era kyayogedde okwongereza ku kya Professor kyagamba kituufu olina okugondera emitendera gyonna nga gavumenti bwe beegyetaaga kubanga toyinza bw'okukuta tojja kufuna ba clients tugeze n'ogamba nja kukola kajuisi kange naye nkakolera eno munda eno nganguzaako batono nnyo era basigala batono kiba kirungi ne weeyanjuluza UNBS n'ogituukirira naye kubulira ky'olina okukola bw'omala okikola naawe era kati awo n'obeera opening nga nekubukedde okuba nga bw'oyagala omuntu n'akutegeera ne ku social media n'oteekayo buli wamu naye obuzibu nabwo kambutuukeko kyensaba oba gavumenti etugondezeemu singa ka bizinesi kabanga kakyali kato ngaaka mukulu kato mwami mukulu ndoza n'okusoma yasoma nnyo kiri awo ebintu ebyo biba bikooya ng'agenda tekakati bamunnyonnyola kati leeta kino kati olina okufuna kino tamanyi gyabijja genda mu indasitule ate genda enakawa ate genda eno ate bambi alaba nga kimulemesa kivaamu n'agamba kambireke kankole kana akatonotono naguzaako leyira nempaako Professor we batyo n'asigaza ba clients nga bali ku ngalo bwe bati abasobola abamutrustinga sijja gamba nti kyakola kiba kikyamu lwakuba aba oluusi akikola mu ngeri etali ntuufu nga kirungi ng'era kiwooma naye era weesanga tebubulamu packaging eno measurements zakozesa okuwa abantu engeri gyabiteekateekamu awo weesanga nga oluusi ate UNBS eyinza okuyamba okuuma omutindo era nga we bagamba nti bo ba mutindo kiyinza otuyambako so kati nze nteesa
gavumenti nayo egiremu bwerabanga eranguize bwerabanga omuntu bambi akyali mutototo mu bizinesi balemete kututwalanga bali ab'amaanyi nga bwotwala mukwano nti mukwano alina okuba nakino kati omuntu ng'oyo kubanga kati ffe kuffe waliwo limits gye batuwe olina okubeera ne rooms bwe ziti kati ng'oyo owa mint omukadde agenda okupakinga obuntu bwe butonotono takyanoonya na bugagga ye ayagala kutunda kantu kansigale ng'afunamu fish gwalyako kati gavumenti etugondezeemu tebamulagira nti ate kola emitindi rooms bwe ziti omugye wano omuzze mweno omuzze mweri simanyi oba nakyo bwekiri naye era ndowooza bwekiri kasi ogamba nti nina factory nkola kino bwe batyo baba bakyetaaga. Okay, kati gwe kikuyambyeko okuwangaala mu katale tugambeko abavubuka abalala abali eyo abali mu business abalala kubanga n'omwami ono yagiwangaddemu myaka 3 nange mbulayo mitono ndi 22 yoza okikoze otya naddala ebisobola okuyambako bana business okuwangaala mu bye bakola kale kyendaba omuntu okuwangaaza bizinensi ekisookera ddala olina okukola ekintu ky'oyagala ng'omutima gwo gukyagala nga wakiyingiramu ng'okyagala era kyekiri kye nagambye kasitoma ne bwakutawaanya ate olw'okuba okyagala olina kirinamu passion obeera oli ku mulamwa tovaako ebizibu ne bwe bijja bitya kuba kankubulira era bizinesi zirimu ebizibu bagamba zegezaamu okutta abantu zitta bizinesi ogikola neyegezaamu okutta emirundi n'emirundi munnange n'okutta zitta naye ky'olina okukola wadde challenges ng'ezo zizze bw'obanga ekintu wakiyingiramu okyagala okinywereramu kyekisooka ekirala kyenjagala okukakasa abantu tosobola kulowooza nti nno wakoze bizinensi nti mu myaka 2-3 oba wadde 5 ofunamu kulimba nnyo era batera okutugamba ekikula amangu kifa mangu bwekiri tweyanza nnyo omulungi ali ku program pakasa twogera ku bukodyo obugenda okuyamba okubanga osigala mu katale batugambe business tuziwa obudde omaliriza okwa business eno obudde topakuka kugamba nze njagala nfunirewo ye professor nga yafunirawo ye Lady Maureen nga yafunirawo okwagala ekintu buli woyagala ekintu ng'okikoze okola okusukuluma kwekyo ekisuubirwa ate bisomoza ne webijja ofuna kye bayita resistance kuba ekintu kino oba okola ki okyagala tugenda kumulamu kati ne bwe tudda n'emboozi yaffe ey'okubiri era tweyongera okuwa obukodyo obugenda okuyamba 2025 omwaka gw'ebyensimbi omupya ogwatandise okakasa nti n'osigala mu katale tovaawo. Oira akozeeko abamu obutwa era asobola ddala okwekenenulira amazzi g'omu ttaka ekiyinza okoseza ddala amazzi abantu ge banywa n'ebirina obulamu ebirala eby'enjawulo mu butonde. N'olwekyo gatta omutindo ku oyiro ono omukadde n'abako ebirala byakola mu bitundu byaffe kya nkizo nnyo mu kutangira obutonde. Ssennyonjo Cranium Musisi muyiiya era munna bizinensi akola sitoovu ezifumbisa oyiro omukadde. Tukola sigiri sitoovu ezikozesa oyiro omukadde ava mu mmotoka mu pikipiki oba ya dizero oba ya petro. Ono yatandika omulimu guno omwaka gumu oguyise nga yakakizula nti okuvuganya ku mulimu gwe omukadde kwali kweyongedde. Nali nsala luuvaazi mpeta emigongo mpeta fesaboodi gatazi era mashini weeziri wali naye nagenda okulaba nga emirimu egyo tugirimu bangi konze kansalewo ate njiye guno omupya ng'oggyeko okutaasa obutonde oyirona era akendeeza ne ku bungi bw'emiti abantu gye basala okwokya amanda. Wabula ekyebuuzibwa sitoovu zino mpangaazi zitya? Ekyamazima nfunako akatono so si ekinene olw'ensonga nti ne ssente ze nkozesa nnyingi nkozesa mu byuma ebirungi nkola mu byuma ebya galvanized naddala ekyoto ekyo kyennyini nkikola mu galvanized obutoonooneka mangu omuntu okuba nga mpadde ssente zaagambe nti ssennyonjo muyaaye buyaaye nkola mu byuma ebya galvanized. Ssente zisiba mu kufumba buli lunaku kwafuuka kusoomooza eri amaka ag'enjawulo. Musisi agamba nti sitoovu eno yeetaga litemu n'ekitundu zokka okufumba okumalira ddala essaawa 4 era ng'eno efumbisa nnimi za bbulu. Liita ya oyiro njigula nusu 10
era liite emu n'ekitundu nakinoonyereza wano ogenda okigera wano ng'ekolera ssaawa 3 ku 4 ng'oli ku liite emu n'ekitundu. Liite emu n'ekitundu egula nusu 1,500. Twayagadde okumanya ngeri stoovu eno gyekolamu kubanga nga stoovu nnyingi ezifumbisa amafuta omukka oguvaamu gulina engeri gye guyingiramu mu byokulya. Nonoonyereza kuba okusinziira omuliro guno gwenteekamu nkola blue flame. Blue flame era n'essefulya bw'ogiteekako ogijjako nga tefunye mukka, ogijjako nga bw'oba ogitaddeko n'ogenda n'ekino kyonnyini kye mba nfumbye oba bijanjaalo oba nnyama tebaamu mukka gwonna ng'era ekyoto bwe kibeera. Muzesa agamba bizinensi eno efunira ddala era omuntu yenna yenna asobola ogitandika kasitabeera n'obukugu mu kwokya ebyuma. Agamba olwo lw'osobola okuyigirizibwa engeri gy'ebumbibwamu. Omulimu guno tukyalina mu kapito akyali mutonotono naye ng'olunaku era nkyalina omukozi omu omwana wuuyo omu gwe nnaakayigiriza omulimu guno nkyalina oyo tuli babiri. Ekyamazima olunaku tukola obuntu 3 ku 4 bwe tuba tukoze ababiri. Bw'aba akoze omu akola 2. Tulinamu akatono ka 25,000. Tulinamu medium size ya 35,000. Ne tubaamu n'ennene eya ddabo ya 7,000. Ono kati asuubira kugaziya mulimu gwe okukola workshop ey'amaanyi abangi gye baneenyumiririzangamu. Ndaba nga ngenda kugaziya kuba nina okukola workshop era olaba bwenkolera wawano ndi ku kkubo kwennyini siina kifo siina space naye bwe nnaafuna capital ngenda kukola workshop ennene ntandike n'okuyigiriza abaana nina okuyigiriza abaana. Ssenyonjo tukuyozayoza okubanga okuvuganya newe kwajja nga kuyitirivu nga kw'amaanyi tewava mu kirooto kyo oba ekintu ky'oyagala tubagamba nnyo wano olina okusigala ku mulamwa ne wobanga amayengo gazze mu kintu ky'oyagala yiiya kati yeeyayiiya mu bizinesi ya welding okuvuganya kwali kungi nnyo n'atandikawo stove ezimuyambye ate okukwata akasente tannagumalamu na mwaka omulimu naye akasente akakute. Profesa, okusinziira ku mboozi ya Ssenyonjo okuvuganya kuno tukoze tutya okubanga tudilinga nako omuntu yandi marketinze atya ng'ayita mu mbeera ey'okuvuganya okuyitirivu nga Ssenyonjo kwe yayitamu yeeyayiiya naye abalala? Mwami Ssenyonjo mwebaza olw'okuba nti yava mu kintu eky'abantu abangi teyakivaamu naye yakyongerako n'abanga yayongerako ekirala ekisobola okukola ki okuba nga kimuleetera ebintu esente ensimbi ez'enjawulo. Bantu competition oba okuvuganya kinene nnyo. Competition tekigenda kuvaawo tetugenda keera ku makyaleera nti abantu abavuganya baveewo. Jukira buli omu ayagala okutuuka wakola ki ng'asinga munne naye lwakuba nti ate kyandibadde nti bw'oba ovuganya ate vuganya mu ngeri ennungi. Waliwo abantu babagamba nti okuvuganya kati nga njakuwa ekyokulabirako ky'Abachina. Abachina ye bw'abanga alina ebintu bye kuba bakopi nnyo era ate bo balaba ekisinga okukola esente gyagenda tajja kubeera nangoye wali erizi mulemerere gwalabe ng'otunda suuti ng'ate zitambula ye ate asigale mu bitatambula ayingira naye kitambula naye nezesingaba olumu abantu abamu bakola ki baba bazirina yagamba nti nze kitambula kyentambula nakyo. Naye ate ekintu ekyandibadde ekirungi nti gwe beeramukko kali ak'ensuso. Oleese stove ekozesa oil nga bw'omulabye okozesezza kati ate oggyeyo oil abalala bayiwa muyiwe gwe ate oleese omutaddewo nti atandise okukuma essigiri ate akyusizzaamu n'ebirala ebyandibadde bisuulibwa ate bikola ki bikozesebwa. Kitegeeza nti gwe ate oleesewo ekintu ekikozesa essente entono okuggyayo kikyokola mu competition. Yiga nti togenda kubanga mulala ate bizinensi yo tobaakona kugezaako kompitinga na mulala, kompitinga naawe wekka. Vuganya naawe wekka, vuganya nti leero bwe mbadde nkwata mutwalo enkya kankwate 10 luli kankwate 15 naye nzikoze ntya. Yiiyo olaba abalala babadde bakola batya weeyongereko ku magezi g'obadde olina
nti owaayi mbadde ntunga ngoye naye ate engoye zino bwe nyongerako akantu akaba nti kakati kanyongeremu engeri y'Abanigeria nti esaati ekitoje ekibadde kibanga kya white kankiteekeko kana akalala gwolowooza oba toyiyiza competition oba olwanye nayo competition tulwana nayo nga tukoze ebintu abalala bye batakola gwe bw'osigala ng'okola abalala kye bakola osigala toliiwo. Nze nzijukira mu bizinesi yange gye nalimu eya jewelry yo nagiggala naye nga kyenkola nga ŋŋenda ewantu n'enzijjayo abantu abalala bye batasobola kufuna ku katale ate nga bya mutindo nembijjayo nendeeta nembitunda buli omu ng'era ku dduuka agamba bw'oba oyagala ekintu ekyenjawulo genda awo. Aye era nabadde ne mukwano gwange olwasembeera otwabadde China ye kyakola aleeta ensawo ennungi ezi afa ku mutindo kati tosobola kulwana na muntu aleese ensawo bbiri kuba taleese lujjudde lwaki lwa nsawo naye aleese ensawo esinga obulungi emeka bbiri ku buli wamu bbiri ku kino bbiri ku kino bbiri ku kino bbiri ku kino kati ogenda okulaba nga ne bw'oyagala nnyo ne bw'okola otya tosobola kulwana na muntu oyo kubanga akoze abalala kye batakola. Banange tuyiga okukola ebintu nga tukola birala ne bw'olaba nga kati nze omuntu ojja kugenda olabeko kati nga abavuganya mu masaaluuni ojja kulaba ono aleesewo yayongeddeko akakunyiga masaagi aleesewo okwongera oba okukyusa ekisiga ekyo omulala ye n'asigala ng'asala busazi nviiri emyaka n'emyaka gw'olowooza basobola okuba nga bibamu babeera tebasobola. Tweyanza nnyo Profesa Isa Nsereko. Mukyala Lady Maureen njagala twongereze ku Profesa kyayogedde abadde atubulira engeri gye tudiringa n'okuvuganya naye okuvuganya okwo kuleetera abantu obuzibu tubalaba okwo ku social media waliwo abanoonya akatale newankubadde tugambye nti kikulu nnyo ne bayita we bandikomye kati nsobi ki mu kunoonya akatale bana bizinesi ze balina okwegendereza okakasa nti nate tebasuula bizinesi kale ensobi ze neyanziza nnyo Leila ensobi oluusi ze tukola ku katale kati nga ffe naddala nze bizinesi gyennimu oba eya bridal omuntu okubeera nti aleeta engoye kati oli ayinza okuleeta engoye ze n'agamba abantu nina package yakakadde katya abantu bonna nekibayingira mu bwongo oli alina package yakakadde naye ojja ku endinga apo ng'abantu banyiiga era nga batandika okgenda nga bakwogerako bakubamu ebituli kubanga nze yange yakinana nze nkuwa eno nenkuwa eno nenkuwa eno naye ng'olimba okyogera wano ku social media omuntu n'alinnya ka boda n'adduka n'ajja n'atuukawo naye ng'ekyamazima bw'otuuka n'ogamba kati eri baagitutte nja kuwamu eno but of course nga si ya value eri nga oba siemu n'eri teyakulazeeko gye yakulaga eyo eba nsobi okulanga ky'otasobola kukola n'otuuka ku Bukedde TV n'ogamba nze mundaba wano nze omukazi ali eyo olususu lwakutabukako weetaaga okunyirira nze nkunyiriza mu nnaku 3 n'oyeruka ng'omukolo gwe gubulayo ennaku 3 okitegeera omuntu najja ng'omukolo gwe gubulayo wiiki oba nnaku 3 ng'ayagala kweruka nekigaana olowooza oba okoze oba tokoze oba olimbye well ogezezzaako okumaketinga naye mu ngeri embi omuntu tomubuulidde mazima ate nga nabagambye amazima bugagga mu business kola ekintu omuntu kogenda okukola kaleme kwesittala agende nga musanyufu ng'amanyi ne bw'aba oli amubuuzizza amulagirira mangu amukulembera n'omuleeta n'amuleeta kati ekyo kiri awo mu bizinensi zino ze tukola mulimu competition ezitakola makulu omuntu noyagala kale ngambe nti okyuseeko kati ng'ebyaffe tukola facials ezo omuntu noyagala okyuseeko nobagamba nze nkola facial ya habo bannange habo gyali ono gwe tugula kuva mu America kuva wa noleeta products ezo nga zikola ng'eri habo teyerusa tekola kinaye ng'esobola okunyiriza omuntu embalabe ne zivaako oli naaviinaga nze nja gikola nga ya nakyo njikolere wano e Kampala njikolere wano byaffe wano e Kampala mulimu ebisoboka mulimu ebitasoboka noddira kagamba omuntu n'omulaga kyengezaako okulaga okoze ekintu naye ate
tekijja kuvaamu results nungi kubanga olimbye muteekako bino jjukira abakyala ba wano basinga bonna tukikwatamu kituufu kitusula mitwetwe badde sikimanyi si ffenna nambye abasinga waliyo abatakwatamu bangi nabo tuli wano naye abali wano nze ne Leila bw'oba okikwatamu omuntu n'agenda n'akugamba nze kino kyengenda okukolera blabla n'akukolako ate n'okola ki n'oyonooneka bwonoonesi okitegedde ekyo oyagadde okukyusa omutindo oyagadde okuteekawo ekipya naye tokitaddeyo bulungi nga mu mazima ku side yo marketing entuufu omuntu ng'ayinamu ka budget mikutu ki oba miwaato aki gye yandikozesezza nga tumaliriza ye ng'oyinamuko ka budget akati totumye wesitukidde guno gwennyini gwe tuliko gwa Bukedde TV wankolera Bukedde TV by the way yankolera yantutumula amina kati ne TV zendala kati kuteeka social media zino ezajja kati nga TikTok bikola kasitoba kyoyogera ge mazima gwokimanyi eri omukyala ajja n'atuuka kusana ebyaddala nno yeye okitegeera yeye kubanga bamanyi ndowooza balina be balaba nga sibe bo nga bw'atuuka si yeye kati omukyala ekirala najja n'olugoye ku kifaananyi bw'ati ku ssimu nakugamba Lady Maureen eno wamma weeri kubanga lwaki abantu bali mu kiri babalimba n'omugamba mukwano weeri yiyo weeri neeyo yiyo ogenda okulya abanyumya bokka neeyo yiyo weewano kwegamba kitegeeza ki eriyo abantu nga asobola okukwata ekifaananyi ekitali kikye nagamba kinampijja kino kinyuma nnyo kino ekifaananyi kinkolera tugeze mwakitaddeyo nga temukitadde mu watermark n'akasuka n'atandika kati nga ye omulimu gw'amanyi ajja bagamba ngeza kati ku byaffe n'abagamba yafulumye ate eno nayo yafulumye olw'okuba kimbu batuuse kale ekituufu oluusi ku 100 oyinza okufunako 3 naye era business naye abakyala bali sensitive nze emyaka gye mbakozeemu mbamanyi tosobola kumumatiza nga talabyewo wadde n'emu n'amanya nti weewo era agamba atulimba okiwulidde tumaliriza Lady Maureen obubaka bw'obusemba obubaka bwange nga mbwereza eri abakyala oba abantu bonna abali mu business obubaka bwange obusembayo abantu mbasaba bw'oba otandise bizinensi ekisookera ddala beera mugumiikiriza ekyokubiri beera mukozi nnyo nga kyokola okiwa obudde ng'ate okyagala era beera mwesimbu obeere wa mazima byebyo nze bendowooza kati nga muzaffe saluuni nteekamu obuyonjo obususseemukko ku bw'abalala teekamu obuyonjo teekamu customer care teekamu empisa mu baana abo betukozesa omuntu asemberera omuntu nga ddala awulira bulungi nga kyogenda omukolako akola ki akiraba kikulimu abakyala tuli fane nnyo eriyo omukyala asobola okugamba nti ng'akusanze oyina enviiri bwesi n'agamba ze njagala okunsiba kati bw'amala ekyo n'agamba ayagala nze mba musiba naye gwe tokiteeka mu bwongo n'ogamba ddala ono yeyeesibye si yeyeesibye naye agamba mbadde njagala gwe oba onsiba ate akayina mu mutwe gw'ayagala akole ki n'olwekyo abali eyo bannaffe bwe tuli mu bizinensi ebyo byensobola obbagamba tunyiikire tube banyiikivu tube bagumiikiriza tube bayonjo tube balungi tube beesimbu tweyanza nnyo Profesa nga tumaliriza njagala nkwakaddeko nga kaweerera ddala gwe biki bye tutoogeddeko ku sayidi ey'akatale byolaba nga byankizo nnyo ate nga bisobola okuyambamu na bizinensi nga tuwumbawumba program pakasa ebintu bye twogeddeeko oba byendowooza bye tulina okwongerako amaanyi mbadde ndowooza nti emikutu mingi tobaako nagwobaako gwogamba nti guno gwe gusinga omulala buli mukutu gukola nze nayize nti ne Instagram yadde mugirabaawo nti basuulayo obufaananyi naye abantu bakolera ddala
WhatsApp tugizanyisa gwoteekayo buteesi bufaananyi bw'abaana bo nga nze bwe ntera okukola bokka naye era bizinesi yange yatandika okugisuulayo kubanga buli lw'omuntu bw'alaba status eyo alaba ebintu ebyenjawulo tufeeyo okutambula n'omutindo n'abantu abatambula abaana batuvuga sipiidi mu nnaku zino mu bizinensi era bw'oba osigadde ng'ogamba nti nze ndi wadda alalalala abaana badduka emisinde mu bizinesi tufeeyo okuba nga tutambulira ku sipiidi ate n'ekirala ne gavumenti nayo etuyambe kino kyo tuba tukyogerako nnyo emisolo gyekuba abantu bw'oba ng'olaba omuntu atandika butandisi okangeza omuntu aleese emigugu gyena ku airport lwaki ogaana okugiclearinga oba n'ogiclearinga ate n'ogiteekako omusolo mungi nnyo nnyo jjukira omuntu alina kapakeji ke katono ayagala dde akole tiketi ate abe nga addayo ow'ekitiibwa omukulu ennyo mu URA faayo okulaba nga n'ebyawansi bino obitunuulira kubanga eggwanga likula mu bantu abo abatonotono bw'ofanga omwana omutono oyo omwana omuto atandise ebintu gy'atandise mu bizinensi tofuddeeyo nnyo kubanga omuleka okubanga omuwa amaanyi agatandika n'omubigika omusolo kiba si kyekikola kiba si kyekisinga obulungi tufeeyo ne misolo abantu gavumenti era wano twongera tugamba etuyambe efeeyo kubanga ekikolamuko bulungirungi ekirala ekyandibadde nga ekisembayo kye tutayogeddeeko mu butale ensibambi edibya mutere tusibe ebintu byaffe bulungi tunoonye obuntu obulala ku luno nze bwe nabadde China mumanyi ebitala byatukwatirayo waliwo awo mu lutalo naye bwe batukwatirayo finally netumala ne tudda kata yatulabirira bulungi nnyo mu bizinensi yo gwe ofaayo okulabirira kyenkana ki baklayanti bo twasigalayo ennaku nga 5 namba naye nga batuliisa batunywesa olaba nti gwe mu bizinensi yo kikyokola ekyenjawulo abantu abalala kye balabirako tetwesuulirayo gwa naggamba eno bizinensi aba mwana gw'olina okuteekawo n'omulabirira n'omuwa amata n'omuwa buli kirungi n'atandika okutiba n'anyirira bizinensi bw'oba oyagala etibe giyiyize giwe obudde gisakire saawa zino ogenda okulaba ekisembayo nti kyetwayogeddeeko nti mu katale faayo okunoonya ebipya tosigala ku bikadde nakubuulidde nti wali eri fruits for olumu tuziyitako buyisi nga tetumanyi nti emiyembe egyo bagikaza fene bamukaza omuntu najja n'amuteekawo oba n'atandika akakolero akatono n'akola ekintu gw'ogenda okulaba buli ssaawa olowooza abalala beebase abantu tebeebase abantu n'ekiro balowooleza bizinensi zaabwe n'olwekyo nkomekereza nga ngamba lowooleza bizinensi yo kubanga kyekigenda okujjawo oli okudda awalala sigenda kwongerako tweyanza nnyo Profesa Ethan Sereko omulabi waffe omulungi owa program Pakasa ekyo ky'olunaku olwaleero tukuwadde Kasavu Kanyama gw'abadde ayagala okuwulira okuva eri omuntu ali mu business ku ground Lady Maureen ataanyiza bulungi nnyo gw'abadde ayagala okuwulira eri omuntu ava mu ttendekero erisomesa business wano Kampala erisinga MUBS Profesa Ethan Sereko atubuulidde amateeka ga business ez'enjawulo tegatera kukyuka wabeerawo ebintu nga ye standard okuviira ddala ku musingi akatale olina okukanoonya okukola ekintu ky'oyagala okuwa bizinensi yo obudde okubeera omugumiikiriza okunoonya okumanya tekuggwaayo buli womanya ekipya n'osooka abalala tokikola ojja kukola ssente nnyingi nnyo eba n'atuukira gwe bizinensi ye gy'abanga eyina emisinde gy'edduseeko naye nga tetwagala weerabire olina okunoonya abantu abakusingako okwo kwe kunoonya okumanya n'okuba ng'oli expose okumanya biki ebitambula emikutu gimugatta abantu gyongedde okusembeza okumanya gye tuli bannange tubeere nga tugikozesa byebyo nno era kansuubire nti omwaka gw'ebyensimbi guno omupya bizinensi yegenda funa ekyenjawulo naddala ku sayidi ey'akatale kwebaza okulaba program Pakasa nze Omumbejja Ndagyo Leila nkwagaliza ekiro ekirungi sula bulungi weeraba